Express. Ranga mukolo sijja kuyita mukolo kankayite kajina, but it qualifies to be called an event. Now let me clarify this and I clear the air. Omwami yona ategeezeza n'agamba kamera ezoominga wonna wooli esobola okukwatirawo. Alright, kambasomera agenda nga weegenda okutambula. Opening prayer, koze bisatu nabimaze. Tugenda kuba tukola opening prayer. We shall have some little music with my guitar, but that is not a must. Then omukyala Amida ajja kuba unveiling social media platforms ze as a business. Then tujja kufuna speeches from a few clients for those who have words to say. Bajja kuba batuwaayo obugambo bubiri busatu. Then tujja kuba omutako ono nga tumukwasaganya enjoka zireme kwekalakaasa. Awo tujja kuba tufuna speech okuva ewa madamu mpozi nja kusaba Amida oba utilizing this opportunity since waliwo okwemanya like interaction tukitaking at the beginning. Tekiba kirungi nnyo okuŋŋaanya abantu nga tebeemanyi bwe mubaamu omuyekera muffe. Okusinziira ku agenda yaffe ndaba nga interaction eri put at the last. Naye ejja kusaba abo abali free omaaso oba yennyini yaba taking opportunity ey'okutwanjulira ba clients oba temwagala bataataaganya buli oba asobola okuyimirira waali ne yeeyanjula, but it is not ethical that way. Leka ye yennyini akitukolere atwanjulire ba clients be. Nkoze bubi? Sikoze bubi. Kale kati kamaleyo agenda nga naye we yeeteekateeka okubanga abanjula. Then okuva speech eya Madam Woma omukyalo oli Amida ajja kuba mutwanjulira mwenna mu mulabe. Then tujja kubamu neera kagita naye nga we nabategeezeza nti that is not a must. Kijja sinziira kwagala kwange we naaba nsiimye nga ndidde bulungi. Then tujja kufuna interviews ne ba clients nga mwogerako ne ba ambassadors. Tegeezeddwako nti omwami aviator timbagana nnyo ku mitimbagano ajja kuba ayogerako nammwe. Then awo tujja kuba tu interacting naye ekyo nkijjeewo kye tugendako kati. Then tusavingewo fruits wezibanga weziri naye okusinziira ku nnyindo yange nene bulungi siziwunyirizaawo, so I don't guarantee you upon that. Then tujja kuba nga tulaunchinga Team Babi Speed Express. Then awo tufune speech okuva ow'omukyala yennyini atusembezeza waneeno BABRA Amida Sempala. Neyanziza nnyo okubanga munjazisa amatu gammwe nga baddiza musobola okugasigaza naye mugamwazi kabeere nga abanjulira ba clients tumanyagane si kuba nti tutegwa bbomu waneeno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaffe abenzikiriza endala omukama yeebazibwe. Kaakati it's not my time to give a speech yet. Naye bansabye okwanjula ba clients bange naye nga sigenda kubanjula. Muli bantu ba muwendo nnyo gyendi ebitwa bamesagala bikakanya naye nga ngenda kusaba tutandikire okuva erudda eri nga tuskipinza omukyalo oyo ambassador waffe omukyala Nyondo Media. Tugenda mu skipinga saawa yegenda tuuka ya speech naye tugenda kutandika ku mwami Poli. He will give a simple introduction, then to moving on nga tujja twetoloole. Thank you very much. It's not necessary. Hello.
I like his voice by the way. He's a great so we can do but minus all that, she's the kind of person who is advised on what you're supposed to do. When I get a job interview, something, she will again advise, I don't go here, don't do this, don't do this. You know, Dubai is hard. But through all those things, I've been strong, and this Dubai is so hard, but she's always encouraging me. I mean, one time I remember, I told her I want to meet Aviator, like physically. Of all things why I wanted to be here is because of that man. Come here. I like that man, I don't know him, but I just like him, and then I'm like, I have to speed extra because of him. Because everyone knows him and they know what they're doing is right. Someone was talking on TikTok, Speed Express, their thieves, but I'm like, no, the fact that it is Aviator, they are not thieves. So you people, we are not called Aviator. I always tell them I'm with Aviator and BABRA all the time. I come with Aviator, I'm with a man, you know. We are Speed Express, but I don't work here, but it's just like it. The fact that he's here and she's there, I'm very comfortable with that. So I'm so happy meeting her and meeting in person. This is the second time. First time we met You got me, I got you, we got love. I got you. We got a good thing, honey, close to you. Well, friends, they all know. Cause we can't help a little show. Well, smile, we can hide, baby, yeah. Well, now we got love, we can go wrong. Say we don't need no burden, and you and I. What we've got together, man, just can't buy what we've got. Alhamdulillah. Akati, nabayiselero, ninakwesa olulimi oluzanda. Nabayiselero, kubanga most of you, waliwo omuntu yampeeza message n'agamba, Rachi to posting flyers of Speed Express. Rachi, like, you have not stuff, but you've never been there. The people have come videos of Speed Express. Even the video, the Nakola with Adija Chibozi, it was a special request from manager, and it was a sweet talk. Now wait. So I had to go, and I had to do it. And I did the boys because it was something like ocean. So I had my personal reasons as to why I sit in public. No mutomala yabuziza nangamba lwaki ku lunaku lw'oyagala okulonchera your team and invite your clients lwaki oyambadde uniform. Maybe you would have been more smart. Oyambadde ebirala. Naye olunaku lwalonzize nga njagala kujja in public bagambe nti ndi because of Speed Express. I'm coming out from that privacy. Mbadde private life, I'm selling. By the way, I'm one of those best sellers or selling team in Speed Express. And I told you that is them public, then I think it will be more. Yes. Kati, ndize okubalaga nti wendi publicly. I'm here opening up my social media platforms, okubeera nga ziri public, to post my company, to bring my company out. Naye mbadeko ne reason yange paka wensusene nga kanchikole mu maaso g'abantu bange. Abantu bonna abali wano muli bantu bange ate mumpadde like omukisa okubeera nga Speed Express enina. Bantu bangi abandagadde okubeera wano baba badde wano naye nga tebakyaliwo, naye nze wendi sinnavaawo lwa nsonga kubanga mmwe. Kasooka nkola omusawo mukubaza omukyalo nange emabega bamuyita Madam Halima. Omukyalo ono namugambako ndowooza yali amanyi ensaaga, ne mugamba nkwagala nnyo and you inspire me. Nasooka mulaba Abu Dhabi nga sinajoininga Speed Express. Nalina some issues and she helped me out. Naye
ng'omuntu yenna obeerako n'embeera naawe ezotategeera gwenga nanti wetegeera you have some weird way not gonna you don't really say that where can you know that you don't really do that okitegeera but this lady is different. You will do something, maybe she will pretend she has not seen and she has seen it, you know, but she will handle it in a way that you change yourself. You get, she's so patient with me. Mr. Eric is so patient with me. Uma is so patient with me, you know. I'm not saying I'm bad again, but I'm saying, you know, we all have that, but I'm just thankful to you guys for being patient with me. Even when you text and I delay, I will reply. And you do not go away. Temuduka, temunyigira, temunvuma, munguminkiriza, neyanziza okunguminkiriza, neyanziza okunjagala, neyanziza okuba nti mubaddewo. It is really hard for me to have a client, nambaabo, nagenda wantowola. You stick with me. However much I have some weaknesses, but you still patient and still come back to me. Thank you very much. I love you so much. Without you, I'm nothing. Without Mr. Eric, Madame Harima, I'm nothing. Without my workmates, Uma, there are very many, I'm nothing. So I'm here to thank you. I'm thanking some other person called Rose. This lady here has a unique character. I want to thank my boss. I want to thank Mr. Albert Kafayo. Whoever can reach that gentleman, thank you for me. If anyone has been patient with me, I think it's one of them, and I think it's him, because he's the final man. When I met him, and actually, because when I saw the advertising for James Street Express, I contacted her first, she wasn't here. I told her, you know, maybe I should apply. Then she said, it's okay, send CV. So I was like, okay. So I sent CV, and they didn't reply me. I said, okay. Name me Vako, the name for the young. So when I get of Speed Express, there's an Mr. Albert Gafayo. I need to trade, I need to Sasula, I don't know. They need to Sasula visa. So he was like, I don't call our. I'm not one of them. Now I'm okay, or two to make an interview. So then, the two interview, and then Naga Japan leave. So I'm so thankful to the gentleman. I'm making some weaknesses and you have a bagamenti. We're protesting a new weakness from a conference and every road you get there. So we know you say use that even name and ego. So there is that other weakness I know. But Tabanga yo Nans Kaka is a to want to go your mutu, you know? So I'm a good person I know. But there is that weakness I know. So thank you, Mr. Albert Gafayo. And I promise you in camera, I'm going to work here. Unless you send me away. But I'm still here with you. I'm going to work and I'm going to be so beneficial and an asset to the company. Thank you very much, Mr. Albert Gafayo. Thank you very much, Madam Halima. Thank you very much, my clients. Mr. Eric, I cannot forget you. Without Mr. Eric, I'm totally nothing. So thank you, Mr. Eric, wherever you are. Thank you, my fellow workmates. My clients, I love you so much. Thumbs up for Hi guys, bana ikansubire muli so fine. Tuli ku Nyondo Media naye nga olunaku olwaleero tubaddeko wane ate nga abantu badde basanyufu nnyo. BABRA akozeewo ekipya abadde ne ba clients be era nga obalaba having the lunch, having a nice moment. So mwebali ku supporting Speed Express Tours and Travel mukola kyamaanyi nnyo, mwebali nnyo, mwebalira kubanga agency eri legit mu byokola business kutambuza abantu mu nsi ez'enjawulo wano na wali owamu n'okubanga ate baba bookingira hotels kyakabi nnyo enakwesiga Speed Express Tours and Travel. So n'olw'ensonga eyo ngenda kubanga ate mpitamuko mu bantu waneno katono mbere nga babuuzaako. A lot has been said, so siina kyamannyo kyengenda kwogera naye nga bulaba abantu badde basanyufu nnyo. Tugenda kubabuuzaako mpola mpola naye nga Speed Express Tours and Travel ekimala era nga naffe aba Nyondo Media tuyimirirawo mu ngeri emu oba endala okubanga ate bannaye tuli basanyufu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Hello baby girl. Sweetheart, I wanna greet you.
Please, how are you? Yeah. Thank you for loving me. Thank you for loving Speed Express Tours and Travel. And thanks for loving BABRA, baby girl. Thank you. I love you, Rozet. Repeat your name. Caroline. So we've been communicating. Yeah. Me and you. Without knowing I'm so lucky ourselves. today I met you here, by the way. And I didn't know you're a supporter of Speed Express Tours and Travel. I do. Come have you called her? 100%. Thank you for loving BABRA, my sweetie. Thank you too for working. Nega mukisanga mutya. It's to me it's like a family. Erika family. Yeah, it's a family because BABRA, even I don't have to come here. Just in Mugamba, BABRA, I'm sending someone and she's like, it's okay. When I just drop the money BABRA and I run away. Yeah, and sometimes she has to run to my workplace. Chino, and she goes away. So that's what it means for me as a client. You welcome me with a smile. It makes more sense. It feels like I'm welcome. Yeah, otherwise we wouldn't be here. That's it. Yeah, we wouldn't be here. Thank you so much. I'm so happy to meet you, Rozet. That's our lie. You're doing so, I don't know how to thank you. But usually it's a better but when I get something I'm like, Rozet, this and this. You do something that we never knew we would get to know. But what information just sharing, we learn, we are cautioned. We learn a lot. No. But when you share something, the previous story of the old man, it was the saddest story I've ever had, I've ever seen. Yeah, honestly. It's so challenging, but God is always there. Yeah, tukafunako ya ticket y'omuntu omu nawe struggling with another person babenga bafuna. Tusigazo. Inshallah. Okay, baby girl. Thank you so much. Message ogamba chi. Mulanga mulungi. Thank you. Mwebale kwagala BABRA, mwebale kusupport the Express Tours and Travel. You're welcome. Nafa Nyondo Media mwebale kutugoberera baso. Thank you so much. Love you too. Thank you, my. Thanks for everything. Kale mama. You inspire us. Thank you, dear. Yeah. Thank you. I love BABRA so much because she's someone who's simple, easy to talk to. She's calm. And I remember one day, visa yange yali egwako, and I forgotten the date, but she sent me a message. Nangamba visa yagenda kugwako ne mugamba nalowooza eggwako like date eri maaso, but I was somewhere far. I wasn't near. But she helped me so much. Nanga namusindikira sente nakolera buli kimu nga siri nawo. Nga toliiwo ninakola kyoyagala. Buli kimu nakikola nga bwe nali nkyagala. Nasanyuka. She's so good. Okay. Nena webale kusiima. It seems you're good too. Thank you so much. Muganda wange. Mugamba shinaye. Jebaliko. Mwebale kutugoberera. No, webale that's a good. All the stories zogenda owereza like they touch really real life, like what's on the ground. Chinga yero madem pita kuyo. I took some time. Nemera ko meeting. People are going through real life. Like when you tubera we there's something that tuchiraba ko physically. I fight it. Era nze kwaluga ngamba we need to do something. Just having something in the restaurant. Not the way. To me, I had like that guy needs something. Are you okay? So remember, is it okay if you allow me to have something? Remember, is it okay? Remember, yeah. Look at in that process. Remember, what do you do? I do nothing. I've been here 2 months. Remember, so how do you survive? Remember, I'm just here. I sleep at Nyondo. I really felt like we can do something. Me, I'm ready, like every month, to do something if we have a team. That's so nice. I don't think embassy is all over right now. But if we start something, other company can help. That is it. She knew me. We are going down 3 months as soon as we go. Another massive like we are like it was hot. Like this is real. Yes, as well as sentence. One bali overstay, bali so innocent man.
So anyway, I see your story. It's in that line. Ezimu zikabya and yourself okuva bazogera it is hard. Nay, it's better if you can do anything. To me, I know we can do it. Katonda gena banesaba ku namba yo ngende nayo bambe. Stories mwebale kusiima. Thank you. Mwebale kusiima. Naba musimba muzizaamu amaanyi. Ate bana kusupportinga Speed Express Tours and Travel. Bana fe tuyimirira buge tuyimirira. By the gundi nagira bana kugundi yo. Abantu interesting like media about you. I can recommend. It's you. Nyondo Media. Wale ni yadi Uganda yani. DJ. And then UG, vibes UG. When in a meeting, I'm gonna make sure to go to work. They're real. And I like how so I've met you while in a to me that show like somewhere by no like you can do this kind of community. No never it's a good thing. To mind chicken down where after here. They are going to chat with it. Come and dance again with you. So thank you. Use your pocket up to but you can do something. And then I can also look for some people. If we start something small, because the change of it seems to be more like we don't have good age. I'm moving like get in a chat, yeah. Now we are moving like visa. Eventually, other thing can come. Never know. Seeing that work, you can't move on sana, you cannot survive. But never dry. Alinda mazike chiro. That's sad life. Uganda to be able sana wachawi kwa sometimes kwa stories na mambo moment wala like see wala kutima content still up with Jen but ira bwe mbanze jo meeting about Nezra you but go over mbera ku discover I think that side of nenga chimbandensa but tracking with that do anything for the community because you can answer that time. Kind of have to name it because they have no options. When a woman, you have a sister, a brother, to know where that culture and tea. Whenever I'm in Uganda, we will be happy. Like, to the good, following good. Like, I learned a lot in Corona. Okay, there's a way you have to take out, like, photos together. Maybe now you're like, I'm not quite far. That's the only thing. Thank you so much. Okay. Tweyanziza mikwano mwenna abagoberera nate era ne mutwesiga ngaffe ba ambassadors ba Speed Express Tours and Travel ate ne mugenda maaso ne mbeera nga mujja ne mukola nabo jjukira nti buli mujja ne mukola ne Speed Express Tours and Travel naffe ate bagenda maaso ne babeera nga batu supportinga. Tweyanziza banange tweyanzege mugende maaso kubanga musubscribe nga mukomentinga era nga mugoberera waka waffe kyakabi ennyo mwebalire ddala. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media eli wamu naawe. Nyondo Media Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media tuli wamu naawe. Nyondo Media eli wamu naawe. Nyondo Media olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, cakes z'embaga, cakes z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 4 oba noti 7 noti 8 2 3 4 6
9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Okuzimba kyabuvunanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe. So nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri e Lubaga Kabuusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kyekizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu, gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyaako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba, ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna kyoyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli mu Katanda, okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa, Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos Stroke Danger. Ndi wano batuusako products okuva wano ku Nyondo Glim. Tuyina ebintu ebirungi naddala erife abakyala. Tuyina products nga zigogola ffe abakyala, kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manya abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwala nti nze siwulira ndi mwana muto. Muganda wange oba tewasika ojja sika wane Dubai. Ompulira ojja sika, ojja naaba ekyogo, ojja kwesiiga ebizigo eby'omukisa, ebizigo ebikuleetera emirembe. Oli eyo toyina mulimu naye tomanyi kikutawaanya. Naaba ku kyogo, weesiige ku kyogo. Oli waneeno mbundi muwala mulungi naye tebandaba. Mama fe abatulaba tubajjawa. Kati nkwanjulira products zaffe, sagala weekwase. Njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo. Kano kamanyi, kano bakayita akadagala, akasika, enfu. Mwewunza nnyo ne mugamba ate nze byo sibitegedde. Enfu. Babi bayigiriza mu ssomero kati mbi bayigiriza bukulu. Okwata omubisi gw'enjuki n'okwata ka olive oil
no tabikamu akadagala kano katini no sika omubisi gwenjuki omanyi omugaso gwakyo kuwoomya kati n'ogamba ate nze siwooma bandyako gumu ne bandekawo munanga bakulyako bajja waffe kati tukuwa eddagala toyagala likozesa kano kasika njala munneetegereze producer wange teekako kamera wano wansi ate nze olubuto lunene ate olubuto lunnuma ndwala enjoka sibitegeera olwange terwali luti kano kasala ne kakuwaka bode nga akange ondaba tuyina eddagala lya buli kimu kyoyagala kano kasala olubuto kagogola emisuwa kagogola omubiri ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bino ebizigo ebiyiika no kwata ebizigo nga Johnson kwata ebizigo nga Vaseline otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo gwe buli womalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino kino kyogo tukinaabira mu mazzi okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira n'oteekamu ekyogo toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no okwatako ekisaanidde n'oteeka mu mazzi go n'ogabikako we gali n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani ne weegogolako buli kizibu ekikuliko n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera kati tulina sabbuuni ono tulina n'ebizigo byaffe bino oyina embalabe sirina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba I'm black, I'm beautiful, ndi ku natural color yange okwata sabbuuni ono n'omunaaba bulungi tonaaba nga weekulubuunya wekute nnyo oba weeyonoona oyina embalabe kwata sabbuuni ono omunaabe mpola weewetabu weeweesi lususu mpola omala okunaaba otegere nti otukudde okwata ekizigo kyaffe kino weeyiseeko bulungi bw'oba mukyala temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti weeyonoona kwata ebizigo benga massaging omubiri gwo mpola ng'omubiri gw'oyagala okuzza obuto ng'omaze onaaba sabbuuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno kati tulina ekizigo kyaffe kino oli mu Dubai gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi kino kya layisi kino kikola kino tekikola tulina ekizigo kyaffe kikino wano bakiyita Nyondo Gleam kikola togenda kweruka togenda ku fadinga skin egenda sigala nga webadde naye egenda kunyirira egenda ku glowinga your skin is gonna glow nga toliimu kabalabe toliimu ki you can look at my skin ndi muddugavu naye sina mbalabe ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi newe mba seesiize ebizigo naye nga naabye feesi yange eyina oil oyo gwereeta omulungi nti buli wennaaba neneesiga bino ebizigo olususu luweweera kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open olususu lufulumya ebikyafu kati womala okunaaba ne weeyisaako akazigo kano wummula bulungi gwetereera relax ne woonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu olususu still lugenda sigala nga luli smooth nga lussa bulungi ate nga luweweevu bulungi mwebale kulaba products zaffe nsaba mutuwagire musobola subscribinga ku Nyondo Media ne mulaba products zaffe enamba yaffe y'essimu yiino gwayagadde okola order tusobola okudelivaringira okuba bukubi ku namba eno Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe. Tujja kuba tukufuna wonna oba otwetaagidde. Thank you.